Bungereza ebaga obweyagala kumanya ebisimba okufuna ku simu yaabwe kasala banyanya 75 977 ne basali ne bagamba obuyinza buli mu bantu akalango kaako kawedde bulungi nnyo akalango kaako kawedde bulungi nnyo gwe nali mu Bungereza nkutegeeza bere mu kwekalakaasa kuno ku lw'eddembe n'emirembe gya Uganda kati bwe mmala akalanga ako bwe mmala akalanga ako njala sooka kuyisawo ka message kano kaddakiikemu ntwala okusaasira kwange eri abo bonna bafiiriddwako abaagala bwabwe kitalo nnyo ddala Mukama yabasazeewo era bwe bwo obudde waliwo mukwano gwange ali mu ggwanga lya Bungereza sina bingi byennyinza kugamba okujja okusaasira n'okugumya n'okugamba kitalo nnyo ekyokuviirwako mukwano gwo Mukama akugumye n'abakuli okumpi bakukingirize osobole okuba ng'oyita mu mbeera eyo n'abalala bali mu Ngereza basobodde okuviirwako abantu baabwe tewali kyakkola Mukama akugumye n'omugenzo Mukama amuwe ekyumula eky'emirembe agezezzaako okulwana olw'obulamu bwe n'ogezaako okukola buli kimu ekisoboka naye Mukama baatusiza obudde nti omuntu alina okugenda aba alina okugenda lwakuba nti ekiruma nti omuntu aba tamaliriza biki byabadde asuubira kuleka n'abireka nga tebiwedde naye ffenna enjawulo ya kkobo awo tuba tumaliriza n'okusaasira kwange eri mukwano gwange yeemanyi n'abalala mikwano gye Mukama abagumye awo tuvuddewo nyongera bajikiza ennaku z'omwezi 23 zakonka ku mwezi ogw'omwezi mwaka 2025 ngenda bbawo ekigulalogi mbawo n'akalowoozo kansoke n'akalowoozo akalowoozo ka leero ngenda kajja mu njogera egamba nti weemanyi ng'omuntu bw'oba teweemanyi ng'omuntu weezuule mu kalowoozo kaale oba teweemanyi ng'omuntu weezuule abantu abasinga obungi temwemanyi ate muwa omukisa abantu ababaliko ababeesuddeko ebbanga okubategeera abantu abali okumpi gwe nga teweetegeera ngera kugamba muganda wange weezuule ng'obudde bukyali bwe weezuule kijja kwanguira nnyo okuyita mu bulamu era ojja kumanya lwaki ensi abantu abamu ebanguyira kubanga beezuula kibali bw'oteezuula kyoli ebiseera ebisinga okalubirirwa nnyo saagala nnyo leke bantu ba mwaganya kuzuula ne bakumanya obunafu bwo amaanyi go gwe nga togamanyi gwe ng'omuntu olina okwemanya amaanyi go n'obunafu buli luddawa era amaanyi go gakozesezza otya okukusitula okuva woli ogenda ku ddaala eddala obunafu bwo obukuŋŋaanyizza otya abantu obutabutegeera n'obufuula amaanyi abantu abasinga obungi mulina obunafu kye tuyita weakness ne weakness ezo zibafuukira ekizibu weakness era yeringa fear nti fear bwe kukwata n'ekutuulamu buli kimu oba okitya kati njala kugamba muganda wange weezuule ng'obudde bukyali manya amaanyi go wegali ogakozesezza otya manya obunafu obukyusizza otya obufuule amaanyi go kubanga buli lwoliko obunafu bw'okufuga kiwa omwaganya abantu abalala abakulaba nti basobola okujja mu kibaagala olw'okuba nti bakimanyi nti oli munafu mu nsonga eno ate tulaganga obunafu bwesigalize erobenga obukozesa okufuna ky'oyagala lwaki abantu abasinga bwe mufuna obuzibu ekisinga okubajja mu mbeera n'okubaleetera ebizibu bwe bunafu obunafu obuliwo n'omuntu yennyini bw'ofuna ekizibu ne wejjamu essuubi kiba kitegeeza nti ekizibu kigenda kukwanguira nnyo okutuusa mu mbeera ey'okwejjawo ngenda kugaba ofunanga ekizibu tuulanga wansi olowooza emirundi 3 okole okusalawo nga tonnabuuza muntu mulala yenna weewe essuubi oba oli mulwadde weewe essuubi nti nja kuwona the moment okola era n'okola ensobi ne weemalamu essuubi ne boomira ttani y'eddagala lyenkana litya mwana ate tosobola kuddangulu kubanga essuubi gwe kennyini gwabaali ejjeemu ngenda kukusaba weewende essuubi buli kimu ky'okola ate lemerako ku nsonga yonna kubanga ayeremerako yafuna gwe bonna olowooza nti buli kimu kigenda kukusangaawo nga kyangu muganda wange ogenda sanga obuzibu ngenda kukusanga buli kimu kyonna ky'oba okola tewejjangamu ssuubi wekkiririzemu ng'omuntu abale banaakusanga omulabe waasooka bamuyita kutya omulabe w'owokubiri bwe bunafu bwo tokkiriza mulabe wo kumanya bunafu bwo kubanga ajja kukozesa ate akutuuseeko obuzibu muganda wange wekkirizeemu weewe essuubi weetekemu amaanyi ku lw'ensonga eyo ojja kuwangula ensi
ke kabadde akalowoozo kati tugenze ku Kigulalogi. Ekigulalogi kya leero ngenda kiweereza Mr. President, nkiweereze ne Inspector General of Police, nkiweereze ne Army Spokesperson, nkiweereze n'amagye n'akakiiko k'ebyokulonda konna. Mr. President, ekigulalogi nkiweereza Army Spokesperson, nkiweereza Police Spokesperson, nkiweereza Chairman Simon Babaka mu byokulonda. Ekigulalogi kya leero kiri so technical naye nnyini kyakimanyi naye mwe temwakitegedde kati kankibannyonnyole mukitegere mu kigulalogi kya leero. Alright. Mu kigulalogi kya leero Abaganda tugamba nti akufumbira ey'omutwe watto omufumbira ya birenge ne mwenkanye evvumbe. Akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanye evvumbe. Lwaki akufumbira ey'omutwe olina omufumbira ebigere mwenkanye evvumbe? Olugero olwo lutegeeza nti eyo gye tuyitaayita oba gye tusula ku mizigo oba yonna gye tuyitaayita eriyo abantu abawoomerwa ennyama y'ente nga ya mutwe oba ey'ebigere. Naye wattu mu kulongoosa ebigere bino oba omutwe guno gufula ennyama kitwala obudde n'obukugu n'omukka oguvaamu okubanga si bulungi eri abantu abalala. Kati neiba oba nga afumba omutwe oba nga ali mu kkalira omutwe nga guli evvumbe likususseeko, naawe ekyokweŋŋanga evvumbe liri genda ogula ebirenge by'ente bigere naawe otandika obbikalirira bijja kuvaamu evvumbe lyerimu mwenkanye evvumbe. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo. So wetugambira nti akufumbira ey'omutwe naawe mufumbira ya bigere. Okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo ky'ekigulalogi kya leero. Alright. Ekigulalogi kya leero nkiweereza Mr. President, nkiweereza omwogezi wa poliisi, omwogezi w'amagye ne mukulu Simon Byabakama. Wabaddewo okulya n'okkomba essowaani ng'era abasajja bano bazanya kannemo kanabbiri kafumba mwanyi kattakonko malanga ajja kannakwala ofumba otya bulijjo kambale bali wattu 10 liweze nga batuteeka mu mbeera etuloozesa nti tetutuukiridde era n'emikono gye tulina tegimala. Kumbe badde batuzanya kazannyo naye bazanya akazannyo basite booni era ensonga zino bazimanyi bulungi nnyo. Ffe twabasiriikiridde ne bakola ensobi zaabwe ezabadde mu mpapula ze baatuwadde okusembayo ng'olwo ne baali baatuwadde naye nga tebaagala tutegeeza. Kati wano okuwali okulera okwomba essowaani twali bakuwandiisa olunaku olwaleero lwennyini nga ffe tusookayo Nyando addeko nga Nyando alina ekkololo naffe tulina ebifo bya mirundi ebiri. Tulinawo ekyawali ewa Moyana ekato wansi ku kasaawe nga tulinawo n'ekinnateete ewa Kaara. Naye Simon Byabakama n'olugezigezi olumususseeko mu bwambala bwa galubindi n'abeera nga kakireva kati n'alowooza nti kijja kulabisa mukamaawe n'asalawo afumbe y'ebigere agituddize engalo ziffe tetusobola kufumba ya mutwe nagwo munyookera. Natugamba okay, no problem, katukuleko okole ky'oyagala. Naffe twali twatadde dde ekijinji kyekiriwa. Abasinga obunyowa temwategedde. And I salute you, Mr. President. Mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu akawedde omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamukkiriza kuwa lukuŋŋaana lonna mu Kampala. Mukimanyi bulungi nnyo akalulu akawedde aka 2 tebamukkiriza kuwa lukuŋŋaana. Okitegedde bulungi nti ye kati naye bwe yabadde ateekayo okusaba ku ng'alinako owandiisa ku Lwakubiri yabadde akimanyi nti Nnyennando Lwakubiri nga balina okwegwako mu Kampala balabaani asinga abantu. Kati naye ng'era yakimanyi nti tebajja mukkiriza kukuba lukuŋŋaana mu Kampala ng'amaze okwewandiisa. Pulezidenti yabadde akimanyi nti badde basobola mukkiriza kuba lukuŋŋaana mu Kampala ng'amaze okwewandiisa. Nga baagala Nnyando yokka abaakuba olukuŋŋaana kiyabakoze okimanyi. Kwe kubagamba nti oluva olwezeeko owandiisa ngenda kuba ekuŋŋaana ezi. Olumu lugenda kubeera wali mu kasaawe ka Bamoyana ekatwe, olwokubiri lugenda kubeera Nateete. Abasinga obungi temwategeddewo kaabadde kakodyo kazibu nnyo. President okuwa poliisi ne Electoral Commission ebifo 2 byanjawulo mu Kampala omulundi gumu yabadde akimanyi nti bagenda mulemesa okuba olukuŋŋaana mu Kampala. Kati n'abwa ebifo 2 ng'automatically balina okujjako ekifo kimu bamukkiriza abeere mu kifo kimu. Mukitegedde kati? Singa yabadde agambye nti ngenda kubeera Nateete after nomination bate bagenda mukkiriza. Oba singa yabagambye nti agenda kubeera Katwe
mu kifo kimu kyekyo nga tagenda kuba lukungana bate basobola mukkiriza kati je nabawo bifeeri bibiri omulundi gumu nga badde balina okujjawo ekifo ekimu bamukkiriza agende mu kifo ekimu muna temwakitegedde kadde kabaddi n'abalabisa nga mulina omukkirizaako ekifo ekimu akibeeremu kati mutegedde bulungi nnyo kye bayita politrick bulijjo mbasomesa ekigambo ekyo bayita politrick oba mumanyi politics naye kye bayita politrick obukodi bw'ebyobufuzi kati bo poliisi NRM n'amagye badde balowooza nti bagezi nnyo okusinga pulezidenti kati ye n'aba bifo bibiri omulundi gumu byonna nga biri mu Kampala kati nga poliisi ejja kwerabisa nnyo singa egaana ebifo byombi ng'erina kukkirizaako ekifo eki kimu era basigadde mu Kampala kyebakoze okuba kuyita kwalika n'abaalisa bonna okitegedde n'abaalisa bonna ne baalika nenga mission yawe kisinga abadde atadde ekifo kimu nti nate nti oba kuwaliwa bamweyana wansi bate bagenda mukkiriza ne bate balina option bagamba wae kale katumuleka agende natereka satu mulemesezze katwe n'abaalisa ndoza mutegedde kati nno akufumbire y'omutwe watto mufumbira abigere nga nfundikire wantu wano mu kiguliro kikyaliwo nga maze bategeeza president yakoze abasajja abo naawe fuba nnyo okukozesanga omutwe gwo mu bintu eby'enjawulo fuba nnyo okukozesa omutwe gwo mu bintu eby'enjawulo katonda alina ekintu kyeyakuwa nga si gy'amagezi mazaale nga kiri mu bwongo obwo abantu bangi bagaggawadde nga bakozesa bwongo abantu bangi babadde successful nga bakozesa bwongo so si bitabo wabula obukodyo n'okulowooza n'okupulaninga babikozesa nnyo okusukka ku bantu abalala tolowoolezanga kumpi lowoolezanga okusukka obwenyi bwo ekiguliro gikiwedde kano tandike nabo n'obubaka leka tandike video balamusiza mwena bannayuganda bannaffe ndi wano bakakasa nti oluvannyuma lw'okuyita mu buzibu bwonna bwonna tukonfaminze nti olunaku lw'enkya wetugenda okwewandiisa wengenda okunominatinga nga presidential candidate era oluvaayo tugenda kola rally eyokubiri bagitulemeseza naye tugenda kuŋŋaanira ku kisaawe enatete njagala mwenna okubayita abaagala eggwanga lyammwe mujje tubeere ffenna tubawo obubaka bwaffe obusooka after nomination bakubiriza mwenna buli asobola ajje ne bendera y'eggwanga kwata flaga yo ya Uganda ojje nayo namwe abatasobole kujja wakiri flaga giwanike wuwo giwanike ku business yo giteke ku boda yo giteke wona we bagirabira nga kabonero akalaga nti tuli bamalirivu okulwana eggwanga lyaffe okulitereza nga kabonero akalaga nti twagala nnyo eggwanga lyaffe Uganda era tuli beetegefu okukola buli kyetaagisa okuliza ku layini entuufu tusinkane enatete mwena people power our power. All right. Kati video bufunze etandise tutandikidde wa mwina bye mwagala bingi nnyo naye mundekole nkole programu yange ngisengeke bulungi nnyo nga bwelino gitambuza saagala munvuge speed mundeke ntambuze video nga bwe nagitegese bulungi nnyo etambule bulungi tutandikidde luddawa katutandike bwe tuti mukyala Anita Amongi ne banne abafere abali mu NRM era abali mu lukwe ne kabagaziguruka n'abalala okwagala okusiba Comrade Waiswa Mufumbira bakyayina enteekateeka era eremesa Waiswa Mufumbira okwesimbawo buno obubaka ngenda bwogera ku Waiswa Mufumbira nga security alert naye njagala buli gende buli candidate wa national platform naddala MP gy'oli twabagamba nti basobola obbayo ejjaakinga obbagulako emisango ne bakwata naye bwe mbadde mugoberera babadde byabakama sebe bakama batudde sebe bakama Anita Amongi n'abalala ne bagamba nti candidate yenna ataabeerewo oba presidential candidate oba MP yenna ataabeerewo tebagenda kukkirizibwa kwewandiisa kuvuganya ku kifo kyonna kino baakikoze technically nga baagala kusibirayo Comrade Waiswa Mufumbiro ne ba MP ambe baagala okukwata babasibireyo ebweru akaseera katuuka kukowandiisa ba Comrade nga tebaliiwo okitegedde bulungi nnyo so ebintu bino byonna njagala mbitegeere nti
Simon bakama ne banne eyo statement baagiyisizza nga nekiri wakiwanuka agimanyiko Anita agimanyiko nga bala kusire waiswa n'abantu abalabe batya nga singa banabakwatako nga tebajja kukola ki nga tebajja kukkiriza babawandiise olw'okuba nti baliiwo n'ennyongera okujjukiza kiri wakiwanuka Anita Amongi ne Ssebaba Bakama. Constitution ya Uganda ekugamba bweti nti okujjako ng'omuntu yenna aconvictingiddwa oba asingiddwa omusango n'agadde kati agenze kusasula kibonerezo. Naye omuntu wabanga ajust yali ku rimanda ku trials ayina right ezimunominatinga okukola buli kimu ekyetaagisa mulwokuba muli mafia system kimwagala okukola ekyo nkimaliriza. Mr. President eri security ati njibawadde ensoso y'okubiri. Mr. President manyi kano ka video bajja kakusalira kuba kwoli simanyi. Omukulu Christopher Damulira asemwai kati jibaita DS Chief General Richard Otto anabala batesetesa abavubuka abakole fujjo era avubuka wano mulabe ne ku kitebo olwalira emisana nga bazze nga baagala okukola effujjo naye effujjo abantu babadde kamu tebakozeeko buzibu. Kati kyebagenda okukola kikino Mr. President, abantu bano baagala kuzanya kyebayita delaying tactics. Mr. President ulya baagala kuzanya delaying tactics. Kati olw'okuba nti gwe otusingako bino mbikuwa just kubuulya buli bibategeka baagala tukuteteganya mu ntambula y'okuva mu maka ago kutuuka eweeza. Bayinza n'okuyisayisa mu makubo agatategerekeka otuukere eti ku appointment time ogiskipping bayinza obutakunominatinga. Mpuliriza bulungi Mr. President, bana abasajja baagala kuzanya delaying tactics mukambo okuva ewuwo mpaka eweeza. Bayinza okublokinga amakubo agamu ne bakucyankalanya obutatuukayo n'akavu ne bakuteekawo n'akavuyo awo okuskipinga time eya appointment. Oyinza obutatuuka mu time baga nti time ekoze eki eweddeko ne batakuwandiisa. Bw'obanga bamaze okuwandiisa, in case bamaze okuwandiisa nga obuuse obukodyo obwa delaying tactics akala kaakano, bw'omala okuwandiisa bagenda kuzanya obuzannyo bwebumu okuva erweza okutuuka ennateete. Kiyinza okuba nga oyinza okuva erweza okutuuka ennateete nga kiyinza okuba nga osobola okutambula okuva e Kampala mpaka Kisoro. Ekyo nakyo Mr. President kiteeke mu bwongo. Kino kyekugambye kisobola okubalemerera, naye ekyokumala okuwandiisa gw'oka okuva erweza okugenda ku kampeyini esookerwako ennateete nakyo kiyinza okuba nga kijja twala obudde nga bakola delaying tactics saako n'okuteeka abantu abagenda okukola effujjo. So Mr. President manyi byonna ebintu bino biwulidde era obirowoozezza kuba naawe okyogeddeko mu vidiyo emu badde mpanvu sobola gijjayo wano w'ogambire nti bateeseteesa abavubuka bagenda okukola effujjo either mu kkubo gy'olaga oba kulaare ennateete. Kasita ekirungi okyogeddeko nze nkuwa reported speech evudde mu intelligence yange okutegeeza biki bategese. Eyo ne security alert ekoze eki ewedde endala yino eyokusatu. Mu constitution ya Uganda SFC temanyikiddwa era terimu, mulimu UPDF ne police ne prison. Nabagamba nti buli musirikale nago bakuwa okukumba okutambulirako azayo information ewabakama abe. Mr. President koza kamanye nga akoza n'owebbwa bagenda kusibaka abasajja ba SFC ne bano bonna bagenda kubeera ne mission bbiri. Emu egenda kubanga espyinga kugwe ne tiimu yo movements zo zonna. Tiimu enda eyinza okubanga erina sophisticated poison kubasobola okukozesa mu campaign trail eno gye tugendamu. Kino nkikugambye kiwulirize bulungi nnyo. Tiimu gye bagenda okuwamu ya SFC egenda kubeera ne mission bbiri. Nengera bwenze nkyogera te musirikale gwe bawa omuntu yenna omukuuma abeera ne mission endala ey'okuripotinganga back mbakama bekyawulidde kyebamugambye okukola. Kati mu process ebana abasajja mubeegendereze nnyo bayinza okuba balina mission endala ey'okuba nti basobola okutuusaako obulabe terms ez'okuwa obutwa. So Mr. President ndooza kyandibadde kirungi nnyo abasajja abo nga bujjo bwe tukola tetubeetaaga kuba ne Katogi yalaga tetumanyi musajja wattu n'abalala. So security alert zikoze eki
ziwedde. Njagala okubaza mwenna bannayuganda abawadde emikono ku president ku national platform bali nnyo mubalire ddala. Njagala okubaza mwenna bannayuganda batindize engendo okujja ku kitebe okubeera ku kasiki bali nnyo mubalire ddala. Bakomrede mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olunaku lw'enkya abantu b'e Nateete kimweyagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Abantu b'e Kampala kimweyagalizanga embazzi kibuyaga asudde olunaku lw'enkya. Naye mu bino byonna nga nfundikira mu kanyumiro kano. Ng'omukulembeze wabasabye mukuume emirembe okujjako nga kisusse mukuume emirembe. Okujjako nga kisusse mukuume emirembe. Buli muntu oyina essimu yo mu ngalo kyekyokulwanyisa. Omuntu yenna abakolako obulabe ng'aleeta commotion n'aba yambadde enkofiira national platform oba ovuro oba nkofiira oyo si waffe. Nkiddamu nga maliriza wano. Omuntu yenna agenda okutinkula olutalo mu campaign trail eno oba kulaala esooka oyo si waffe. Bakifeesi baddamulira abameja General Emma Kuteesa ne Balamu baweereddwa uniform za national platform ne ssente okukola effujjo. So omuntu yenna kasita atandika olutalo from nowhere wadde ayambadde uniform ya national platform oyo si waffe. Oyo waabali. Kye baagala mutandika olutalo poliisi ekuba tear gas buli kimu kikomaawo bo kye bafa. So kati njagadde bategeeza bakomrade buli omu essimu yo kyekyokulwanyisa kyo ye kamera yo. Togenda mu lutalo lw'otamanyi, totinkula lutalo lw'otasobole, togenda mu kyoto osobole. Abasajja abo nabagambye ejjo ebintu bagenda okukola mubitegedde. Awo tuvuddewo. Kale katugende wano. Deleting wano mmala kusoka ku deleting and creating a space mu format yange wano mwe nkola mu emirimu. All right, kati katandika wetuti era katandise abadde bajja bagoberera program zino zonna badde nkola mbadde nga mbategeeza bannabyabufuzi abazannya emizannyo era ng'ebyobufuzi ebizinesi yaabwe. Wabula emmwando bwanika egenze yanika abantu n'okutuuka olwaleero. Ba presidential candidates abasinga obungi abagaaniddwa okubeera nominated abasinga obungi kambaga ekintu kimbadde mumanyi kanki bagambe. Ba presidential candidate mula abasinga obungi abaganye babaganye ko tebalina mikono gimala bakiki bali abasigadde abatali baffe. One mission yali bweti. Museveni yali ataddewo abantu be bangi nnyo ng'asuubira nti buli muntu agenda mu accommodate ng'omu miliyoni 2 n'ebirala. Wabula bagenza otula mu budget Senegal zibamazaako. Kati yensonga lwaki batandise okudisqualifyingamu abamu. Nkiddamu bagenza otula mu budget yaabwe ey'okutandika okuteekawo enkwezenge zaabwe nnyingi nga they don't matter. Ne batandika okubajjamu mpola awo batandise okujja mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Yes. Kati ekibato bwe muba mukivuddeko ebyobufuzi bibaddewo byonna nga Museveni abamuvuganya abasinga obungi babadde ebyobufuzi babifuula business nga business endala zonna nga batuula ku mmeeza n'ennyandwe bamugaffe tugenda kukola kino tuwe kino tugenda kukola kiri tuwe kino ffene mu public tugenda kulaga kifaananyi kirala y'enkola ebaddewo okutuusa lwe najja president lwe yajja namwe lwe mwajja ne mutandika okulabisa abantu bano bonna buli kimu ekibaddewo ne tuyambibwako nti kati naffe empewo za Buganda n'eza Busoga n'eza Bunyoro zisuse okutandika okulabisa abantu bonna era batandise okulabika. Kati weesaagala mugwe mu katego wa wano. Olunaku lw'olwaleero mulabye nnyo Honorable Muhammad Nsereko ng'ali ku TV ku radio ya Balamu ng'awanda omuliro eri Mathias Mpuuga. Ng'awanda omuliro eri Mathias Mpuuga.
naye nga mu ntandikwa baali nani bali n'abasafi Mpuuga kati video etandise abasinga obungi temukitegedde olwale mulabe nnyo Honorable Muhammad Nsereko ng'awanda omuliro eri Mathias Mpuuga Nsamba ne temutegedde kivudde kuki nzize nkibannyonnyole kansoke nkibannyonnyole. 1 Speaker Anita Amongi yali emabega w'ekibiina kya PPF ekyabalukwago. Speaker Anita Amongi yali emabega wa yali emabega wa Nsereko era yali emabega wa Mpuuga. Wabula public eina engeri yekyusizaamu abantu bano n'etabalagalavu diru ne zitandika okulapusinga zokka. Okitegedde bulungi nnyo. Kati kino kyekinyusi Magundi Honorable Muhammad Nsereko okuyomba n'ava n'ayogera ebyama byonna ngenda boa stole mugenda jijjano wokka stole eri bwete. Muhammad Nsereko yalowooza nti okujja okugulawo ekibiina kyangu nnyo okukimanaginga kyangu nnyo n'okufuna funds kyangu nnyo olw'ensonga baali manyi nti Museveni agenda kufuna obubiina bungi nnyo abuteekemu ssente ewa Museveni enzigi badde bazisalako nga teri ssente basobola bawa ssente abamu ng'oggyeko Mpuuga nabali aba PPF bala basigadde bonna bubira obula tebabukola ki tebabuwa ssente. Kati Muhammad Nsereko n'asigala nani n'asigala nti Amongi nga bali nani n'abasetinga ne Mpuuga babiri era Speaker Anita Amongi n'abasuubiza biliyoni 2 okuzibawa gega amaanyi ge mwalaba ge baali batadde Masaka. Nsereko kujja okwegatta ku Mpuuga bakole boogere ebigambo bingi nnyo. Guess what? Sente Anita Amongi lwazitadde ziyataddeko nga bulijjo atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Mpuuga olwafunye sente yadduse emisinde n'essimu n'azijjako takwata ssimu za Nsereko. Bayibuli ekugamba bw'olimala okunyagana nga bakola ki? Mpuuga olwafunye ssente okuva wa Speaker Anita Amongi teyawaddeko Muhammad Nsereko ku ddiru yaabwe nga bwe yali ey'obuwumbi obwo 2 naye kireka ssente zonna tezavuddeyo omuntu buwumbi 2 ezavuddeyo zadde ziwerako naye Mpuuga teyawaddeko Nsereko wadde n'ekikumi n'amasimu n'agajjako n'agaana okugakwata. Kati ate Nsereko agenda okukola inquiry ng'akasente kakoze ekikaafulumye. Ko Nsereko ogunywanga n'ogufujja ngenda kukalakata ne munyerera akole kati gwe muliro ogwo Bibuli ekugamba nti olimala okubba ne bakola ki ne bakubba gwe muliro ogwo. Mpuuga yafeze Nsereko teyamuwadde kasente kati kyobulaba Nsereko afanaani ne Mpuuga. Kwe kwogera ebigambo ebyo byonna bina kati ekirala kye njagala mbategeeza era kiri bwe kiti ekyo nga kiwedde. Nsereko agenze okulaba ng'eri ewa Nywando Yosoferi network tezikyamusoma bulungi nga ne wa Nywando Yosoferi network tezikyamusoma bulungi nti ayina omugaso ewa Nywando Yosoferi. Kati nga bana bagandi mu politics temuli permanent enemy. Essaawa zino akabiinako ka ecological pussy ecological pussy tekayina address tekayina buli kimu. Kati bwabanga Mpuuga amufeze eri ku network za Nyandwe ez'abafera abazanya politics tezimusoma bulungi network ebulabula takyayinawo waateeka network yeki watuufu. Kati kikyayagala okukola kikino omukulu oyo agenza okulaba nga bimusobedde. Ekituufu kiri nti Guy one time yaliko omutuufu era nga nebyayogera bituufu naye olw'okuba nti bamanyira bizinesi z'ebyobufuzi bw'atyo n'ayonooneka era nakati bw'afuna obusungu ebituufu akola ki? Ebituufu abyogera. Bw'afuna obusungu ebituufu abyogera kubanga ebituufu abimanyi n'okuba nti bali mu bizinesi ya politics. Kati business went wrong
kati kyemutannategera kyekino Mpuuga bw'amala omufera ayagala comeback agenda jijjawa yagezezzaako okunoonya ow'ekitiibwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge yali ow'Isiraamu n'amunoonyaako batuule amumunnyonnyola ebizibu bye era yamuwadde audience boogere namugamba jjajja nina obuzibu ABCD nti ye naye njala kutabagane muganda wange ko ye muganda wani nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga embeera ogiraba naawe njala tuddemu tutabagane tutambule bulungi nnyo mbuga nga mugamba ogambye eki nti njagala kuddamu ngo kiba kisoboka mune kati nzizewo gwonzaala gwokola buli kimu mbuga nga mugamba nti obudde nga bwakukererako dda muloogi wanyenya nnyo ekiwato mu byobufuzi obudde bukeddeko wavuma Kyagulanyi n'omukujolonga n'omukola buli kyoyagala sirina bungeri gye nnyinza kunoonya Kyagulanyi kumuzza mu nsonga zino zimugamba n'amugambira byonna nsobola okubikola naye ekyo tekisoboka kyo kizibu mukko era tekijja kusoboka munno wamujolonga n'omuyita kyoyagala naga nti byabufuzi bye n'amugamba wasukka ku byobufuzi n'okola ekisukkawo mbuga n'amugamba wanyenya nnyo ekiwato byobufuzi n'osukka kati kiyinza obutasoboka sina bwe ngenda kugamba muzzukulu wa Buganda omugamba nti Kyagulanyi munne kino kiriwo ekinamuga tekijja kusoboka tekijja kusoboka ati n'avaayo ng'abootedde kati mu kuvaayo ng'abootedde olwalaba baddeko ne mugaati gwa bbata munyagwange era balimu kusindiikiriza babanominatinge kati era batuuzi babagenda emikono gyammwe ababaga emikono gyammwe tegiwera kubulako obugalo bwaki kubulako bunnaswi emikono gyammwe gibulako bunnaswi tekigiwera bulungi nnyo kyovola akugambye nti batamunominatinga agenda kufubutukayo alangirire omuntu gwagenda okwegattako ate nga w'amaanyi mwena mbatte mukitegedde ekimwongezezza ekyo bwe muwulira nti nsereko public alaga nti yagenda kuwagira Kyagulanyi asika eriyo atya asika eriyo kubanga akimanyi wano wasigadde amasannyalaze naye there is a possibility nti nabwe kimulemerera ajja kudda kuba MP mu Kampala Central ekyo there is a possibility sigabye it's confirmed there is a possibility nti bwe kimulero nayo najja akibalira bwati agenda kuga nti akome mu Kampala Central ekino gye video zonna muzirabye buli kimu kirabye nawe kola analysis yo okusinziira ku information gye nkuwadde ogiconsuming okola analysis eyo information gye nfulumizano si y'olubeerera nze nkuwa okusinziira ku research yange n'ekyenkugambye kati gwe oli waddembe nawe okukola research wo no gatta ku information gye nkuwadde naye ye saawa zino waali mujjukira omotoka buno bwawaya bwe twazimbanga ne waya yotekako emipiira ntekako ku balubu mu maaso ntusibe n'amanda ntusibe n'okukatwe nene mabega ng'omotoka ekyobutambula bwakati ag'amasannyalaze nzire kwa takyagalina aga balubu z'obumotoka obwo nago takyasobola gafuna kati anoonyawo wakola ki wagenda kufuna akasannyalaze oli mpuuga yamufeze yamubbiye eri nyambe ku network aziza bagenda mukolera tali mutambula ku net teyirabayo agenzeke wajja fija mga ekiwato ky'ebyobufuzi wanyenya kinene nnyo munayizi sira bangenda gamuzukulu wa Buganda kati aliawo mu open space kyovala akugambe nze bwagala okunominatinga ngenda kukulabira genda candidate gwengenda okwera temujja mutegera bw'amaanyi kubanga akitegedde nti anytime bw'atagenda kufuna mu mutu gweyungako ayinza kudda mu Kampala ate nga tugamba tadda mu Kampala Central. Do you copy that? Kyenjagadde nkibategeeze temwerumya mwete nti waliwo olutalo lw'amaanyi ennyo engabana yakoze eki engabana yaleese obuzibu n'ebirala byo mbagaye mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Alright, ekyo kiwedde bwe kimala okuggwa eyo ensonga gikoze eki ngimaliriza
njagala ompulirize bulungi nnyo dekene mu kitabo drone zange zandaze nga Mpuugamana ono baali Bungereza ndozi lwamaze okufuna omudiri n'agendako e Bungereza Mpuugamana ono oba nkyakola research goye nali Bungereza okusinzira ku footage ono nkyamunoonyereza ku maisi mara gafulumya footage wenna ng'oli Bungereza essimu yange ogimanyi ntegezaako kitundu kimwali footage gwe nafunye nkyamutankana footage ono nkyamutankana footage ono nkyamutankana naye yenna ali e Bungereza drone zange zamuguddeko nga ayingidde Bungereza naye nkyamutankana si tannabeera 100% accurate ne wuuyo wuuyo sinamukakasa 100% njalo footage omulala okumanya address waali ne drone zange zamuguddeko wuuyo ng'akola ki wuuyo kati ate Mpuugamana ono ndako mulinde katono nnyo kale information yajiba wenda deka drone zange zamulanga yesolo sabongeza naye nkyanoonyereza waali watuufu sijja confirming 100% njja kubaako 60% nindo zili Bungereza mojja kumbulira oba yayingidde oba nedda nendoza ekyamudusiza nga amaze okukola ki amaze okukwata ensimbi ze nadduka kati byebyo njalo otwala mukisa guno tegeeza abazadde mwenna mu Uganda abatamanyi abayina abaana bamwe mu masomero ga gavumenti nga ga bisulo oba gadde abaana bamwe tebasoma basomesa bali mu strike abasomesa bali mu kwekalakaasa ompulidde bulungi gw'omuzadde yenna ng'olina omwana mu baana basomesa mu masomero ga gavumenti abasomesa bonna bali ku strike etwogerera essaawa zino babakase bakoma abasirikale bakoze eki abazadde abasomesa baaganye kati nga bw'olaba kano akatambi kawulirize bulungi nnyo kaddakiika ntono nnyo abayizi mwasiibye bulungi olwaleero mande ennaku z'omwezi ziri meka 22 mugende waka mukole ki mugamba abazadde bammwe nti abasomesa ku masomero tubabeerawo bali mu keediimo baagaana kubongera ki mugende go kati nzijukira edda nga tukyasoma twasinganga kwagalanga public holiday oba nga bakubya assembly ne bamala ogikuba tufuga buli school fees defaulter ogenda kudda ewammwe kati bwe tumala okuyingira mu bibiina nga basajja n'ekitabo ng'asoma nti gundi gwensoma yafuluma gwensoma yayingira buli gwe basomanga nti bakubanja school fees ng'oteekako emisinde kudda waka nabuno obwana babugee mudde waka abasomesa ababanja gavumenti sente buli kamu kakubya enduulu nti nebudduka emizigo bayimedi buli kukizibu nobuzize waka kujja life kati yembeera eri mu Uganda yono omusomesa yaloza nti agobye obwana mu kulumwa kumbe obwana bufunyemu ekyokola ki bugenda kuba mbeekulo okukyawuna kudda akakulya lumonde kulujja ffene that is life gye tuyitamu era bwennayo kavidiyo kanazika atugobanga school fees nogakikakubye kati yeyembe sono nga abazadde mwenna mujjukire nti abaana bamwe tebasoma abasomesa baganye okusomesa kubanga tewaliwo ki gavumenti eyabanja sente gavumenti bagibanja sente eganya obbawa sente kati mukulu Rutumba Kishoke saako omwogezi w'amagye mu linnya wa Gos Felix Kulimbaje mujje baliko gye mutuusaako engalo saako Simon Babakama
onaku lwencha ngenda kusomoza 24 bwetaba entanya Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okuwandiisa ng'agenda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mwayogedde ebigambo bingi nnyo nti temwetaaga procession, temwetaaga abantu batambula bangi nnyo era tekijja kwetaagisa. Naye njala sooka bbaga mutunuddeko olwaliro mu Kampala ndi wano bagamba jjo bwe nabagambye nti Museveni yadde ayagala akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu ne munnanga akakadde tekamufuukidde kagumba weegoge akakadde kaweze n'emitwalo 2 giganya okuwera jjo nabage basaasanyiza almost billions nga 6 nga baagala akakadde kamu n'ekitundu e Kampala akakadde akamu n'ekitundu e Kampala kawe n'emitwalo 2 giganya okuwera. Abantu be Kampala bazize bona nabagenda abasinga babadde ba UPDF abalaba ba police abalaba ghetto structures category badeza abantu aba police family zaabwe abamaje ghetto structures mpozi nabe nale bakulembeze kwetole gwanga lyo babadde okyobola nabagambi jafuna footage abantu bano basomba ekyokusomba bakikoze bulungi nnyo video dasuzenze batereddeko emisana zibatereddeko buli kimu kyonna kibaddeyo mu Kampala badde bagaye mitwale okumanya ebintu bizibu nnyo bulijjo babawo omutwalo ne t-shirt babawo biri ne t-shirt wanche baga buli muyaye yenna agambye abadde bawasire kiba si kyeta nti tuva wano sebo n'abantu abagenze kolo badde beeramula bwe giba sizike tetuva wano. Leero buli agenze kolo abadde agenderayo zike buli agenze kolo abadde agenderayo zike kati okumanya ebintu bizibu nnyo n'emitwalo 2 gibuze kyova olaba nti Balambaluga hari yafumbye emmere bagyetise kubanga eremeddewo ng'abantu tebazze. Abasooso giryako emmere ya Balamu gye yafumbye emmere yabadde egaze ng'ewunya. Lwaki yafumba omuceere ogwo olw'okuba nti tayagala gaba ssente n'akozesa abakozi batono nnyo okupaakinga omuceere ogwo mu buveera saako ne mu konteyina n'agutereka. Bapaakize nga bagireetera mbuzi nante embuzi bwe zituuse ku mmere ng'emmere nsi ya mbeera mbi nga n'abantu batono. Kwe kula nti emmere edibye na buli kimu kyonna kibaddewo kubanga abantu badde batono ate abasinga obungi lwatuuseko lwanaga okudduka kubanga si kye kyabaleese. Kati obuzibu buli luddawa? Obuzibu buli wano nti nabagambye Major General Emmanuel Kataba Kuteesa oyo mukyala Jane Kuraje Balambaluga hari nabagambye nga campaign zino tezinatu muyinza ogendako emabuusu ne babasiba. Lwaki Nyando akwata atya obuwumbi 10 n'obusente ne miliyoni ezigwamu nga bazitadde mu boda sako ne mutabuzadde boda olwo 10 mu Kampala eziwerekera Nyando agenda basiba. Kyena bagambye nti Nyando agenda basiba kuba mubye ssente ze abantu bako mwe mujja mbazungirako ne mujja kitegera lwaki ensi yabakoowa ate serezo mu musolo mujja zizza buli azibbye. Ekyo si ekikulu kyekino mukulu Felix Kulaije mukulu omwogezi wa polisi Lutumwa Kisokedde drunkard n'abala mwagambye temwagala procession. Kampala yonna ebadde ejjuddemu obuntuntu obutambula nga tukola procession kati njalaje enkya mukola olugezigezi nga mutulemesa. Eno video yammwe. A few moments later. Waliwo kyekiyita processions mu Luzungu okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga erina ebintu ebigigiramu mugiramu okumenya kw'amateeka kungi especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki?
ziyingirirwa era kati nga security tetukkirizaganya na kintu kye bayita processions. Akitumwa ankakuddiremu gwa kenyini weewulirire njagala okwata omutwe gwo ogutunuze mu kamera olye ebiwayogedde n'ekibadde mu kampe mukoze. A few moments later. Waliwo kyekiyita processions mu luzungu, okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga erina ebintu ebigijjiramu mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingirirwa era kati nga security tetukkirizaganya na kintu kye bayita processions. Otuvuddewo tugenda mpola kati abakulu banoonyeza akakadde k'abantu akamu n'ekitundu ne kabalema ne basomba abantu baabwe basi mwazirabye. Naye kati ngera kubuuza Nyando Yosoferi ne NRM abaana b'amasomero be muleese kuba ntegeezeddwako nti amasomero gano amasomero agali government affiliated schools bakanze ba master wabe di masters ne bade head teachers nabakankanga nti bataleeta baana bagenda kufiira emirimu gyabwe oba bajja bateekako ku force transfer okubasindika. So ng'omuzadde yenna alina omwana wo ng'omulabyeko ekikololo wamulabyeko mu baasi yonna bambi dimansita bamutadde ku kikaliriro nti bw'atakkiriza baana fuluma genda kubugiriza Nyandwe dimansita bagenda muwa transfer bamutwale nakapiripiriti bamutwale mu kyalo kati dimansita n'agamba kale bwekiba bwe kityo akali mukankagala kale kantike abaana nenjera kubuuza abasajja ba NRM singa baasa yekwata omuliro oba efuna accident abazadde mugenda bagamba batya abaana baabwe. Ffe twogera nga tulina obujulizi. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okwo okusalawo kuli maaso gaffe ne bwe wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo ez'anamaddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenna nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu ensonga y'ensi yonna ogisa ku bantu ababiri. Ffenna buli omu yeetaaga munne, buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa era tulina okuwa kyonkola nti abaana abo era bafunye obuveera ne batikka buli kyetaagisa kyonna emmere kati ojja kuli ekinaabeera mukaamugwanya ku ssomero ng'emmundu etokota kubanga bala mu mukyere gwe yafu olaba ogulemye abanywi ba vodika abanywi bakayaga omusyere gubalemye kati bana abaana bali kawunga bijanjalo kati bafunye opportunity etwala omukyere mu ssomero ojja kuli ekinaabeera mukaamugwanya ku ssomero emmundu zigenda kutokera mukaamugwanya ojja kulya kankabaddiremu katono mukawuli mukalabe bulungi nnyo. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okwo okusalawo kuli maaso gaffe ne bwe wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo ez'anamaddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenna nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu ensonga y'ensi yonna ogisa ku bantu ababiri. Ffenna buli omu yeetaaga munne, buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa era tulina okuwa kati bambi muwala wa Pastor Wile naye Pastor Wile ono muwala afaana Pastor Wile oba afaana Norman nono muwala bambi abadde bambi wuuyo
no mwana afana Pastor Wira n'ama n'afana mu Norman MC Norman kati namwe mwana we yabadde kollo bamuwadde ki t-shirt kati abo abasajja batuuse olwaleero mu kusomba abantu kati tugenda wali mwagala mukwate empola nino banyonyola ebintu bino bitegere bulungi nnyo mpola mwine mwagala abantu katugenda gendawo basi zo sigenda zibalaga mwazirabe bulungi nnyo obudde tugenda bukozesa obudde bwa basi tugenda bukozesa tugenda buteekamu wano kati mu process y'okusomba abantu abamu basuze mu lodge abamu basuze mu hoteli abalala bakozeseza ssente zaabwe balina okufuna airtime okuddayo kati olwaleero badde balina okusasula abantu abo okuddayo nga buli gurupu yazze balina tiimu leader gwe bakwasa essente asasula abasajja abo naye nga buli tiimu leader gwe bakwata ssente naye kati waliwo tiimu leader gwe bakwasiza ekisawo kya ssente kibedde kiveera nayagala alinnyika mu nsuwaage namugamba osaaga ojja kuleeta ssente eŋŋumi neevugira ekkololo mu tenti eŋŋumi evugidde ekkololo mu tenti lwa ssente mama w'abaana atudde waka alinda taata w'abaana akuma mukulisa eyo mwattu kulikayo darlings kabite kulika kumbe kabite saati bagijjeko amapeesa darlings abadde alwalira kisawo kya ssente naye waza NRM zimanyira mama w'abaana ali waka alinze darlings yagenze akubye ekikalu bulungi nnyo nga ye kapisa alinga ng'ezo empeke za gundi zino alinga kapisa zino za mpikulox omanyi abasajja abakulukulu bakuba obukalwa yefundikira n'abanga capsules zino ez'obuwunga kati najjanga akubye ekikalu yeesibye bulungi nnyo kati agenda okudonga amapeesa mukyala agenda white mama osanze enjovu yebaddeko olwanye nako booleka nandibadde nkomawo transport lwanidde mulwanire kati bukalo bwe kafuluma mukazi agenda kugamba ate kati mwami waŋŋambye
obuzibu badde buto naye ate batugambye mwekubibwe ku lwansawo ya ssente kati wali obuzibu naali mwa Museveni wabaagala nga mulwana mpaka kuwulira bubi ekyo nga tukimaze era ne mugaba wano emmere wabaddewo okulya n'okkomba essowaani ekkolo tukyali wano njagala wali omwagala manyiiwo corporate byebyo nsonga za kulya ogira emmere yabadde egaze yonna bagibalekedda emmere yabadde egaze okatesovu balamu yiyo yonna bagiyeeyaawo yonna ng'egaze bagibalekedde awo kanka baddiremu yiyo ensonga yakulya ngaokulya kukutte wansi ne waggulu yiyo emmere nga yagaze bagibalekeddeawo piraawo okulya kukutte wansi ne waggulu abalala balesena bokisi okutikka emmere awo ne tubamala katugenda kubalala mpola mpola nabano baabano guugwo yonna emmere bagiye bantu baabuze abali emmere alright kati yetuvuddeyo nabagambye ekyokusomba abantu vidiyo z'okusomba abantu sigenda zizanyulwa ensonga zijja tumalira obudde n'endala zino kanzijjemu lw'ensonga twagala kukozesa obudde butono nnyo kati tugenze mu kitundu ekyokubiri bulijjo mbagamba nti ababbi tebasobola kukkiriza Nyande okuva mu buyinza wali obaddeko awo ng'olina jjajjaawo ng'omanyi jjajjaawo waya zanoba nga gwoli wigo batekani control okubeera awo kati Nyande bw'agenze eweeza okwewandiisa ababbi abadde ku front desk be babadde bayimba nga bakulemberwamu Nabbanja naye nga bagoba kubira engalo wattu alina dementia obulwadde mubamanyi mu Luzungu bita dementia naye mu Luganda ndoza ko tuyita omuntu omukulu okutandika okuwutta kati ye Nyande Yosofiri bambi ekituufu ayiisa amadinisa gayisaawo amensi kati bo bano Bannabbanja omulimu gwabwe lweza gubadde gwakuba mu ngalo kubanga bamanyi nti ono jjajja kaapu amadinisa mmye naye njagala otunula kye tuyita body language ya Nyandwe ng'atunulya abantu bano soko tunule Nyandwe engeri gy'atunulamu abantu bano ngali mu kwewandiisa kati mmale nkuzanyira akatambi kano olabe ababbi kye bakola obalaba Nyando omulaba gyali bibye kati mukitegedde bulungi mumala okitegeera ekyo lubadde teruliwosa wano wenjagalira mumpitire Nobert Mao Nandala Mafaabi n'abasajja bonna abayita ba fake opposition abagamba nti mugenda kuteesa ne Nyando abawo obuyinza abadde ku vidiyo yange ey'oku Sande n'ey'oku Balaza jjo nabagambye tekiba nko mu DNA ya Nyando ne banne okugawa obuyinza tekibira nko mu DNA yaabwe kugawa obuyinza naye bafunayo abagwagwa abasirusiru balowoozesa nti basobola obbawa obuyinza olwaleero munnamawulire abuzizza Nyandwe nti owaayi nteekateeka ki gy'olina okuwaayo obuyinza mu mirembe okumanya Nyandwe musajja muyaaye emyaka gye omanyi nti avudde ku kibuuzo ekimubuuziddwa n'agenda ku kibuuzo kya PDM
ulira bulungi nnyo wano ogwambira mawo ne badde bajja ulira bali bambuuza. As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President. Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are point number 3 in our principles is socio-economic transformation. Bamubuuza owaayi okusinziira kampeni zino z'akasammeeme oyina nteekateeka ki yonna ekyusa obuyinza obwayo mu mirembe avuuse ekibuuzo anagiddemu emirundi 2 n'agenda ku social transformation social economic transformation kati yo yagamye atudde mu bagenda mu obuyinza mawu yatudde mu bagenda mu obuyinza enjagala akuddemu kuzanya akatambi kano okwotegeere otegeere ko bayita Nyandwe uli ekyo omubuuzizza. As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President. Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are point number 3 in our principles is socio-economic transformation. Never cause. We told them just look around, see here. What do you call this? This one was a samba. The other samba one. Nature chili one. Atawa electoral commission because the Bulungi Divandeta one. Attend Namani Babaleta. Attend Mujana cameras. Mukube Fanai. Magara Genda Mugulu, Magara Ganam Gayana. Omugala genda mugulu mbulu kubera bamazima nsomozeza abantu bange aba press batufunire ebifaananyi by'ebitundu bino 86 bambuuza obuyinza n'ateekateeka kyebbuwaayo abazizza ku social economic information nabagamba nti wano Samuel Bakama we yatadde ekitebe ky'ebyokulonda baba ina footage wa mukinana mukaga bali balimirawo mwanyi nga waliwo nsiko kati waliwo enkulaakulana eyo answer jamuzeemu awo nawo tuvuddewo kati katugende wano mwagala mukulu Nyandwe bw'abadde ekkololo ng'awa speech ye mu kwogera ayogedde ebigambo bino abasinga obungi nina kyenjagala mbiyigemu kansoke nkola ekintu kino sindako kansoke njawule zino video Nyandwe abadde kollo ng'awa speech wabula speech yawadde mu kwogera waliwo ebintu bibiri. There are 2 possibilities. Listen me very carefully. Njagala nkole analysis yange naawe mbyogenda okuwulira okola analysis yo. Manyi abala bakoze dda forensics mu katambi kano naye eno forensics yange okusinziira ku experience ne bwe mmanyi abakadde balowooza. Nabagamba omukadde bw'atuuka myaka ejeje obukadde atandika okwogera amazima. Omukadde bw'atuuka myaka gy'obukadde afuuka omwana omuto abeera n'entondo. Omukadde bw'atuuka myaka gy'obukadde ebintu weyandibadde alimbira oba okuteeka ekintu n'akiteekawo kirina okulimbira akikyusamu ati n'ayogera kituufu oba n'akyerabirira ddala nga takimanyiiko n'ayogera ekirala. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati ku bintu bibiri ngenda bagamba mutegereko wano ekintu kimu. 1 mwenna mulidde Nyandwe ng'ayogera. Ompulya bulungi nnyo. Nyandwe ng'ayogera kasooke mbawulireko nga sinazannya katambi kano bw'ayogedde. Nyandwe agambye yeebaza National Reverse Movement NRM okumussaamu obwesige okumulondanga okugikiikirira nga NRM ku bukulembeze bw'eggwanga. N'akugamba nti batandika omulonda mu 1925
1931 n'emyaka emirala gy'ayogedde ndi mu forensics agambye nti yeebaza NRM okumussamu obwesige okumulondanga okuva mu 1925 1931 n'emirala. Kati njala nsooke kolere forensics owulire. 1. Eggwanga Uganda lyatondebwawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okumi 1962. Tuli mu forensics. Eggwanga Uganda lyatondebwa mu nnaku z'omwezi 9 ogw'ekumi omwaka 1962 we batondera eggwanga Uganda. Giri gyonna emyaka gy'emabega eggwanga Uganda teryaliwo. Lyali tundutundu eryali awo nga buli bwakabaka bulina ekitundu we bufuga. Omwali obwakabaka bwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro, obwa Nkole, obwa Tooro n'obwakabaka obulala bonna. Tuli mu forensics. Ompulira bulungi nnyo, tuli mu ki? Tuli mu forensics. Naye ye bw'abadde ayogera akugambye nti ye NRM ajebaza omulundi okuva mu 1925 ne 1931. Njagala okiteeka mu bwongo obwo. Bw'omala okiteeka mu bwongo, NRM teyaliiwo mwegyo emyaka, n'eggwanga Uganda teryaliwo mwegyo emyaka. Waliwo akabaka bwanja, okitegeeza tewali politics, twali mu monarchy, obwakabaka obw'enjawulo. Ompulidde bulungi, twali mu monarchies obwakabaka obw'enjawulo. Era ye ng'omuntu teyaliiwo, n'eggwanga Uganda teryaliwo. Kati NRM yamulondera luddawa, ne NRM yatandika okubeerawo mu 1986 okudda waggulu, kubanga asooka kubeera NRA, National Resistance Army. Ompulya bulungi nnyo. Kati bw'amala okugamba ebigambo bino, kati njala weetegereze nnyo bulungi nnyo wano. Kansooka nkugereko na kino kitegere bulungi nnyo. Nyande bw'agamba nti yeebaza NRM mu myaka gino, mu myaka gy'ayogeramu 1925 ne Uganda mu biseera byali teyina masannyalaze. Uganda ne biseera ebyo yali teyina masannyalaze. Amasannyalaze gajja mu Uganda mu mwaka gwa 1954. Do you copy that? Amasannyalaze mu Uganda gajja mu 1954 mwe muyita Owen Falls Dam. Wabula mu myaka gy'abafuzi b'amatwale mu kibuga ekikulu Entebbe capital city ya Uganda sebo yasooka kubeera Entebbe, si Kampala, yali Entebbe. Abazungu baleetangayo generator ezatuwangayo bajjajjaffe zabangayo obusannyalaze obw'ettiriri bwe butyo obwabeeranga mu administration blocks Entebbe. Nkuddamu okutegeeza capital city yali Entebbe, ekibuga ekikulu ekya Uganda yali Entebbe. Kati mu myaka giri nga tebannakola masannyalaze gano mu 1954 mu 1954 amasannyalaze gasooka okujja. Wabula emabegako abazungu bano baleetangayo generator Entebbe mu capital city ze baakumanga ze baateekangako ne ziwaayo tusannyalaze otutonotono mu administration blocks ezali eza capital city ya Uganda. Kati okitegedde bulungi nnyo. Kati maze okuwa brief history ow'ebintu ebyo, owulidde bulungi nnyo. Nyande Yosoferi mu 1925 teyali muzaale, teyaliiwo. Nkuti tuli mu forensics teyaliiwo. Kiba kitegeeza ki ekyo? Aba awusse, mu luzungu kibayita dementia, kubanga abakadde batuuka myaka egyo aba akoze eki? Aba awusse. Okwogera ennaku z'atamanyiko omutwe n'amagulu ate nga n'emyaka takola kitagiweza. Kati wano wenjagala mutegerere bulungi nnyo. Abadde bangoberera bagamba Museveni alina emyaka emeka? Wandiikawo bulijjo kye mbagamba. Abadde bangoberera bulijjo mbagamba Museveni alina emyaka emeka? Ne ticha mpamire wuuyo kwalini mu kasaati ke wuuyo mpamire ne wandiikawo, wandika emyaka gy'amukwano gye badde bagamba emituufu gye badde bagamba. Abadde bangoberera bagamba emyaka gya Nyadu. Kusaini ogenzeko ffa? No.
nabagamba Nyandwa alina emyaka 9 mwegi abadde bajja bangobera Safina mutuufu emyaka 9 mwegi 9 mwenda nagibagamba nzize mbanga mbagamba nti Nyandwa alina emyaka 9 mwemeka 9 mwenda kati njagala okwasa embaziso ye calculator owekinana musanvu gwegenda Paulo Okrutu you are wrong it's not 87 Museveni is 94 years old believe me or not bokwata 1925 that is impossible for him but when you calculate 1931 ngokutte calculator genda ku calculator yo tekemu nti 2025 minus 1931 ogenda kufuna emyaka emeka bulijja kweka emyaka gye mituufu kwata calculator tekako 225 tekako minus 1931 ofuna emyaka emeka Doniri ofune emyaka 9 mwenda nabagamba ntya nabagamba Nyandwa alina emyaka 9 mwenda just ntikati ali mu state house afuna obujjanjabi ne jeans zirabika zinungi ko kuba nti akyaliwo currently nengo already kati alwana n'emyaka kyembagambye nti mwawulidde analysis abantu bonna bakoze analysis mu ka video kanenze nkuwadde forensics wange omutuufu so for the first time Museveni mukuutta kwayogedde ekituufu emyaka gye mituufu giri 9 mwenda muzine ennaku z'abadde abuusabuusa kyovula abadde abuukabukanganyiga ku pesa nyiga emyaka mu kunyiga emyaka eyo najjukira nkoze era mpaddeyo emyaka emituufu kyovula bana nagidde ebiru ayogedde ennaku zo ayogedde emyaka gya mirundi ng'ena ng'agezaako okukola kye tuyita cover up of the mistake mwena mbate mukitegedde n'abakoze analysis mwena basinga obungi mbate munnategereza kigambo ekyo gibwaki ndakana nammwe obujulizi mba nabwo wano wuliriza bulungi nnyo naye before nga sinazanya katambi kano nabasomesa kye bayita body language olulimi lw'omubiri nabasomesa body language olulimi lw'omubiri ne basomesa facial expression okwogera kwa face ne basomesa ne photographic interpretation okwogeza ekifaananyi nga bwe kiba kirabikidde ku lupapula wonna we kiba kifulumidde nga sinazanya katambi kano Nyanda Yosoferi olulimi lw'omubiri lwogera kirala face eyogera kirala kwega bambi alina ekizibu ekimuliko netasobola kyogera kati wulira akatambi kano nawe kenyini kewulireko nga maze okukolera forensics eya statement zewulira members for again showing trust in me. Kati mukusooka agambye fellow members of NRM, I would like to thank you for putting trust in me. Nebakuba engalo. Kati wanagenda kukola era. Bwakola era engalo zigenda kuyimirira okuvuga. Bwe ziyimirira okuvuga bagenda Museveni bano bamanya nti Museveni akoze era. Kakabaddize wano mukusooka. Bwabadde ayogera asose n'ababuuzaako n'okubategezayo bali mukkiririzaamu ne bakuba engalo. Bwakoze era omusajja amadinisa kwegali alijjukira kati yali ku Pentium. Fe tuli ku Windows X Pro 1211 gwe yali ku Pentium ne ku simu takyasobola gendako. Njagala katambi kano okawulirize bulungi nnyo mutandikwa. Bw'asooka okubebaza nga tannakola era ya myaka bakubye engalo. Bw'amaze okukola era y'ennaku y'emyaka bw'atali basirikoga omusajja akoze era. Wuliriza. I want to thank the NRM members for again showing trust
in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. Olidde bwana nagira mbigambo ng'olubwongo buzze ategedde amaze okukola era ayogedde emyaka ena mu statement yemu nenze nkujjira 1931 nekugamba kwata kali kyosho tekoko 2025 jako 1931 ogenda kufuna emyaka 9 mwena gina bagamba that means era ayogedde nakuze entuufu newe ategedde nti akoze era nayagala ddemu akole reverse psychology ababuzeebuze ne bo bali bategere omusajja amadiniza gaakola ki gayiika kanka kuddizeeyo kategeere. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs, but before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. Abala mwenda mukoza analysis COVID yen, but mazo bakolera forensics ku myaka giri nemba wa answer nemba wa nendowooza yammwe kati agenze n'agamba he would like to thank Electoral Commission for campaigning for him. Eyo statement bwogitwala mu court Simon yabakama n'akakiiko ku result simugenda zirangirira nga muzirangirira kwani yeke nyi akugambye abebaza okumukubira campaign bino byonna tubirina on record. Yebaza Electoral Commission sema bakama okumukubira campaign campaign for me for him kitegeza already nobo tutwazi bujulizi buno mu court sema bakama byogenda okufulumya already oli biased ngero wagira nyando esofena buli kimu kaddoza mutegedde omuntu wakaddi wautta abazungu kibayita dementia nti weerabira noyogere bituufu nofuna n'entondo botuna facial expression ya Museveni ali mu kutya era mweraliikirivu wabula tasobola bagamba kintu ekyo okitegedde bulukanka kuddizeeyo kano kategeere for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs, but before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site here, what I challenge the NRM media team to do is to go and get a satellite picture. Mufunye ekituufu kimbaddemu kati bwemumala okutegeera ekigambo ekyo bwagamba nti Saima babakama mu campaigning n'okutegeeza media team ye banoonyereze history w'ekifo ekyo kyabadde ategeeza temukitegedde. One, mu kifo ekyo wennyini we wali official torture chamber ya Muhoozi Kanyerugaba
mwenna abali erweza mukimanyi bulungi nnyo ku Electoral Commission empya we wali tocha official tocha chamber ya Muhoozi Kanyerugaba. We wali official tocha chamber ya Muhoozi mubabuuza abantu berweza abawangaliddawo bagenda kugamba awo we wali official tocha chamber ya Muhoozi Kanyerugaba. Footage mulina. Oyo eyo tocha chamber ya Muhoozi Kanyerugaba eyo ewali tocha chamber. Oyina mukwano gwabira mu kitundu ekyo agenda kukubuulira nze nkuwadde footage ajja kukubuulira abeera awo nti oyo footage ombuye gwe yatadde ne kyeyayogedde bituufu. Ayagala okuwakana oli wa ddembe kubanga it's your constitutional right to doubt whatever I say, but if you get a problem after, I'm less concerned. Kankudde moto cha chemba ya Muhoozi naye abatachima tusobola ogitegeera yiyo. Eyo official tocha chemba ya Muhoozi Kanyerugaba eyo. Zakati mutegedde ensinga bwetambula out of the war. Kati mazoba nyonyola kimbadde mwetaaga ekyaka video kanyandwe buli kimu byayogedde buli kimu nze nkuwadde side yanganze byonna byenjogedde bivunanyizibwako naawe ovunanyizibwa ku butya bwogenda bifuna nobiteekateeka mu ndowooza yo. Sibikukaka oli wa ddembe birowoozaako mu ngeri endala otuvuddewo. Kati omanyi nze njogera kate ng'omusiza akulesiya ne mbagamba ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Nyandwa ali mweraliikirivu alina intelligence mugamba ne mu NRM mwennyini tebamwagala just baagala ssente ne mu kulonda bagenda kulonda opposition era ekyo kyakimanyi. Akakadde ke yabadde ayagala n'ekitundu mu Kampala kaganya okwerwa kuba nti asirise. Chovola wale tabadde nnyo nti alina jokes eziri awo. Wanu bwabadde eri gye babadde bamuwandiisiza bannabbanja bakubye mu ngalo buli kimu nga bakikuba naye nga amayi bano bonna babbi tebalina kye bamugamba. Wanu buli lwebaga nti bulamuga nti tugenda tuteeka wano campaign laare bamusaba billions of money. Agenda otuukawo ng'agenda otunula public yonna ng'abantu abamu bonna balina t-shirt empya tebategerekeka tebalina ddala okuŋŋaana kuggwa nga badduka n'asirika. Nabagambye ero president bwe yateekayo nti emikono mujje mutuleetere emikono. Ne mbagamba mbadde mukimanyi nti n'aba NRM baleese emikono. Ne mbagamba n'abagala okujja gavumenti ya Museveni n'aba NRM mwe bali nga muwakana. Kati ono Tinka Siimire abadde ku radio ya Balamu n'akonfaminga kye nabagamba. Tinka Siimire yabadde ku radio ya Balamu n'abakonfaminga kye nabagamba. N'aba NRM binyini baleese emikono bamanyi ate nga nakibagamba. Era n'aba NRM bagenda kulonda national unity platform very soon. Ono Tinka naye bali bulindaala nabalabye bali bulindaala balisitedde ekintu kyabwe bakyagala babagamba mu sawa 10 sawa 11 mubaleete emikono kuba sawa 11 nze mbankeera nga ngenda mu misaayo Makerere nasanga wali ku kavule nga wajjudde nengamba kivulu ki kivulu ki ekyasawa zino nga bagambye baagala mikono bazze nenini zaabwe ate n'ekirala n'abayenarema bamunamuga bagenzeyo. That complicates the whole thing. You know, Kampala is
military n'aba NRM abawagizi ba NRM wabalabye ku kitebe kya NUP nga bagenze kusanya ate abalala mbamanyi you know I have lived long in Kampala abalala mbamanyi ba NRM naye nga bali NRM sana naye nga nabo bagenze n'emikono gyabwe kuwagira bawandise Kyagulanyi kikulaga kyekyo abanyigirizibwa bangi tetujja genda wala so bwe kuwanga information wana nga nzo gikuwa tula bulungi nnyo ebisigadde ogenda biraba ng'obirabirako bwerabizibu oti n'amaaso go Brazil nekuwa information ne bakoze video dakika 15 ba 2 yiweemu obudde buli kyekugambye ogenda kiraba abantu bakoowu kati waliwo gy'olaga waliwo yambozza neggwe batugamba obeera ttake naye ebiri Kampala bimanya otya era waliwo n'ebintu gavumenti byetamanyi nti bifulumizo bifulumizo agamba kale no problem ojja kibuuza n'ennyoka ajja kuwa ansa kati kiri bwe kiti buli munnayuganda yenna gy'oli ku mulimu w'okolera ekigambo kimba kiyita protestive vote. Don't explain much to some Ugandans, but tell them we are in revolution. Our main goal is to remove the dictator through a protestive vote. Don't explain too much. Tonyonyola bingi mugambe protestive vote. Ajja kitegeera nti akaseera konna we katuukira wali. Kyonna kyolina kikwate sawa yagenda kujjako nakyemalira. Saagala Mutyembu simanyi Masasi mundu biki no. Sawa ya protestive vote musobola okikola. Tolinda we Kampala, tolinda we Masaka, tolinda we Gulu, tolinda we Jinja, teri wa polisi agenda kukuba sasi taliyo. Teri musirikali wa SF wa majja agenda kukuba sasi kubanga no balinda mmwe. Ekyo nkiba teri agenda kukuba sasi kubanga no balinze mmwe. Protestive vote yokka yegenda okukyusa buli kintu kyonna ekiri mu Uganda. Ekisewo kirina okubeera eggwanga lyetaaga reformatory setting litya emirimu gibuze ani agibuzizza Nyandi Yosoferi sente zibuze ani azibuza Nyandi Yosoferi bakubbako amataka ani agabba Museveni babajjeko sente ani agibajjako sente Museveni ani asindisa abaana bwe mu busibe obw'ekigendero Nyandi Yosoferi okumanya omusajja ono obi nnyo omanyi nti agambye nti yeewuunya abaana abagende bwewalamba okukola emirimu emirundu agireko e Uganda. Nalabye bakomredi bafamba agenze simanyi bandiza Salonga Mulengejja. Endale mbweta conference nga bagenda. Nyanda bagambye muli bagwagwa kiki ekibatwale bwewalamba ogenda okukola emirimu ng'emirimu e Uganda gyegiri. Nyando yakibagambye. Video sigitadde mwaka yivu. Yennyini yakyogedde kitegeeza he doesn't like you. Ngara kubuulira oli Dubai ofuna milioni 2 milioni 3 milioni 1 owa polisi asookerwako afuna emitwalo 3 mwegi kwana owa amagye asookerwako afuna emitwalo 4 n'aba prison saaka abasawo mitwalo 5 6 negwe ofuna miliyoni si bwe kiri nti ye ani aba asingako mundu wadde toli waka kitegeeza oba osingako. E Kampala banka tera bwe mulaba ambala obusuti bakuba amataya bakakyala abalungi abalamu ekitono nnyo bafuna sente nnyingi nnyo nga kampuni muwa sente mitwalo 4 kakadde ozifuna ne okimanyi nti tera kimwetaagisa okusoma diguli abeera nayo ba diploma gwe wasoma ki afuna kakadde. It's all about being creative and being able to find a green pasture anywhere. As long as you manage your finances well, that is it. Nenga nakakadde mu Uganda nga government yakyuse ze sente ezessalirwa ezina okutandikirwako omukozi yenna akolera government n'akola ebitongole by'enjawulo ng'etteeka lyayise kye tuyita minimum wage.
ng'ekitono nnyo nga house manager Uganda oteekeddwa okuba ng'ekitono nnyo ffe emitwalo 30 $9.8 kati abaddako mwenna nga minimum wage ekutwala mu kakadde. It is possible, kisoboka. But under Museveni and his system tebakyagala kuba tebabeetaaga kuba na ssente. Kyovola bakudalira bali Dubai bali Saudi Arabia nti mwakimayo kine mugireko emirimu Uganda. Uganda okufuna omulimu boba mwana mwala bamalako kabasanya n'ebitundu by'ekyama ne bikuba jambo. Boba mwana mulenzi ogenda kunoonya emirimu ne sitole kuggwe ku ngatto okumekereza okubiddwa obuyaga olw'embeera embi. Uganda omwana omuwala ofuna omulimu omala kubala mabaati. Omulenzi bw'oteetandikirawo mirimu ofuuka sirevu mu kampuni z'abasajja. Ompulira bulungi nnyo. Bw'oba ogufunye tosobola ofuna akakadde oba n'omukisa gw'amaanyi nnyo naye ng'ate kisoboka. Minimum wage yekomo oba ye ssente zitandikirwako omukozi yenna z'alina okufuna mu ggwanga. Oba olina endagaano y'omuntu oba togirinanga za ssalirwa z'olina okufuna. President yatugambye mwenna abasirikale n'abakola mu gavumenti mwenna mutandikira akakadde ssente bweziri. Kati gwe Museveni ojereko omwana ali Saudi Arabia afuna $2 million. Nga babata mbaziza mabaati. Ozanyisa omwana ali Dubai afuna $1 million nga tamaze kubala buliti. Obitundu bibi acha makuba jabo nga byava mu layini olwokuba anoonya mirimu. Abaana abawala bali mabala bafuuse ebyeno byoni ebyeneena kubanga tebalina mirimu. Mubafudde kimwagala babeere. Kuba gwa balina billions and billions of money ku akaunti zaabwe. Naye omusajja ze n'agamba mwakima kyebulaya muli basiru Dubai muli Dubai simulese emirimu Uganda kiri luddawa. Abachina kati abachina batunda ebintu ku makubo basuuba batunda ebintu bakola wholesale. Abasuubuzi business bazifuddemu buli kimba kisuddewo kati business z'ogamba zibagenda okukola bagenda gikola bagenda jijjawa. Kubanga yakimanyi wabaagala awo mubeere wabalengerera. Zomutegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaawo awo kampiseewo obubaka buno mu ddakiika 2. Njala obubaka buno bugende eri abazadde mwenna. Lwaki ngenda bba obubaka buno? Kuba nange ndi muzadde. Lwa nnakumbi buli muzadde yandiyagadde omwana we abeere ng'ali mu mbeera nnungi. Naye lwakuba temumanyi kiki ekyatuukawo tugezaako kibannyonnyola olumu bababuzaabuza ne mutakitegeera. Nazzikuno bazadde baffe bajjajjaffe baazaalanga abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Omwana obuwala yakimanyanga nti nze omulimu gwange bwe mmala okusoma wattu ngenda kwolekera ddya. Edda lyagendangamu okukakkalaba emirimu gye lyabeeranga tteeketeeke ng'abaana b'obulenzi olwawezanga emyaka 18-20 nga wattu babanga amaka kubanga okulima ssente zaalingawo buli kimu nga bwekiri nga n'emirimu weegiri. Ebyo n'enteekateeka ne bagisaanyawo obwavu ne bujja. Essaawa zino buli omu alina okunoonya ssente nga bw'aziwulira. Omuzadde ali wano mu Uganda essaawa zino njala kutegeeza. Osomesa omwana okuva ku nursery mpaka ku university naye omwana nga talina mulimu. Ng'ate wandisuubire nti singa omwana oyo yaba afunye omulimu wattu mu bukadde bw'asobola okuleeterayo ka kiro ka ssukaali oba kiro y'akanyama n'okugulira ekizibaawo wattu ne weebikka. Ekizibaawo nno Abaganda mujja kitegeera nti singa omwana yabeera obulungi asobola okugulira kiro y'ennyama asobola okugulira kiro ya ssukaali asobola okugulira ekizibaawo sinakindi bw'omukosefu omwana oyo asobola okukukyazaako ewaka asobola okutwala ewa Kasujju oba mu ddwaliro mu ggalagi ne bakkanika
waba ina akasente nennaku zino abaana batufuukidde ekyambika nti omwana omala omusomesa n'afuna digiri n'asigala ku lujja nga yeemagaza ng'embwa esudde ebyana mukamugwanya olw'ensonga takyalina gy'agenda kukola abaana abalezi nabamalirira nga bagenze mu bintu byakwekubya buyaga kufuuka bakomando ku kyalo na kuyingira bibinja by'abayaaye bye bayita ganga abaana babawala munnange olw'okuba nti balina extra advantage eri abalenzi nti kimuli kya mulujja buli musajja bw'akirabako akyeyunira okisiiya ne babeka abasiiya abaana b'obulenzi batono nnyo okujjako bana batandise okwemodifyinga nga bagenda mu jimu ne bakola emifumbi ne beesiga ebizigo ne bakola enviiri nabo kennyini ne bakola ogwa kitunzi ne beederivalinga abo nabo weebali ne si kye bandibadde bakola kati bo abaana abawala ebisigaddeyo nayo birima omulimu gwe bayinza okukola kati bisaa zino munnange gwakwerenga nga mirengo nabo okuyimiriza obulamu nga si kye bandiyagadde olw'ensonga abaana b'obulenzi basobola obuvunaanyizibwa nabo balina okweyiya mu ngeri yonna esobola n'ekino kiviira ku ki ku nteekateeka embi Nyando Yosoferigi yateekawo ffe abaana abaffe ab'omunnansi tuboneebone bonga abaabwe balina buli kimu ekyetaagisa okufuna mu bulamu bwabwe ng'era mutabani waabwe Odrek Lwabogo yagamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka bannayuganda bafuuke momboze mu nsi yaabwe nga balina kukolera famire ya Museveni neyaabwe bo bafuuka bakabaka nga ffe tuli baki baavu mponga byoya abafukamirira odi eyo mwajwe nte mwajwe makulu ebigenda mu maaso byo byennyini mwana byeko obutambi buli butambula nga nda abakazi beekalakaasa simanyi nze ne bagamba tembwabudde mbaleke ekikutta obudde bwe kinaatta bajja kutegera ekitufu kiki bwe kiri kati mwannyinaze muganda wange kojjange taata wange aliyo maama alina omwana ngenda kugamba ekigambo kimu bambi nkusaba n'obuwombeefu tuuza omwana wo munnyonnyola ekizibu ky'eggwanga bwe kiri maama si gwe kizibu taata si kyekizibu ekizibu gavumenti eteekerateekera bubi eggwanga eryo mubannyonnyola n'ebizibu eggwanga lyebatuusizaako mubannyonnyola ebizibu mwabazaala bajjajja baba abaana embeera yaabwe yali etya eggwanga eryali lifaanana litya gye mufuddeko lwaki lituuse okufa ttogga okutuuka nabo okubanga babondabonda mu nsi yaabwe muleme kwesula egwa naggamba nga musiriikiridde abaana bamwe basaanawo gobadde okimanyi nti abaana abavubuka wakati w'emyaka 14 ku 16 abali mbayindiginansi abali mu Uganda ebitundu 80 ku buli 100 tebalina mirimu gye bakola bagenda kudda mu kukola mirimu kinze embuuza bagenda kukola mulimu ki bagenda kukola mulimu ki era basuubidde gwe omuzadde nakabutuzi ne sekabutuzi abaana bano ogenda bakungulamu ki wandiyagadde okuzaala omwana wo nga house manager Saudi Arabia wandiyagadde okuzaala omwana wo nga kitunzi yeetunda wandiyagadde okutunda omwana wo wandiyagadde okuzaala omwana wo ng'omwana afuuse mwetwaze nga yeefudde chocolate kamaza chocolate kamaza ali India nga ye omulenzi yeefudde kamaza ku kyalo kuno yamanyi buli muntu yenna yeetaaga okutuusa ku ntikko nga yegwe mulimu gwe genda mu jimu kwesiga bizigo ye nga yegwe mulimu gwe yatupatana gwani singa ategera gwe mu bagenda okola ne badde mukiza kukozeeyo buli muntu azaala omwana ngo bati omwana ngenda kuzaala dokita ngenda kuzaala pilot ngenda kuzaala musomesa naye embeera embi gavumenti gyetaddewo wano mu Uganda yeetuusizza abaana bamu okutuuka ng'abeera mu gangs nabasomesa kye bayita ganga related violence teziri mu kalungi nammwe njagala basindikira obubaka ababuliddwa okukozesa emitwe gyammwe gikozesa okubeera productive oba okuba emitwe egizimba okuba erowoozesa nti bw'onoofuuka ganga liido oba ganga memba kiina kyekigenda okukyusa ku bulamu bwonna njagala okugamba n'egganga zonna eziri mu nsi zirina objective ebigendererwa ompulira bulungi nnyo n'egganga zonna eziri mu nsi zibeera n'ebigendererwa bitya ebigendo bya ganga ebisinga obungi biri economico kufuna nsimbi naye gwe bakutwala mu ganga mutandika okuba abantu obakubira ku ki era ogenda kufunamu ki
kitegeeza bagenda kukuba masasi kutta ng'ofiidde mu kintu ky'otategeera. Mugenda mu gganga z'abayimbi nga gwe tuli muyimbi. Tosobola dde okookolima naye weyita ganga memba. Ganga zitezikola mu music industry, no. Mu music industry bakozesa stunts oba ze creating a music industry, so si kukuba kutta kumenya bantu. Ganga nazo zibeera ne objectives zaazo buuza mu nsi yonna. Ganga ezisinga obungi ziri economical, banoonya ssente. Nemmwe mu Uganda mwefudde nti buli alemeddwa agenda kufuuka kibanda. No, si bwe kirina okuba. Ate nnyongera okujjukiza n'abayita ababi mu nsi yonna balifomi nga bakyuka nga balina ebakyuse bw'aba tafudde. Nyongera obbagamba mmwe abazadde mubuulire abaana bammwe kiki ekyabatuusaawo olw'okuba tebalina byakkola. Abaganda tugamba ebbulwa bikolwa, sijja dde okumalirayo. Essaawa zino kigenda mu maaso mu Uganda. Omuntu yenna ng'alina omulimu gw'akola kimutwalira obudde butono nnyo okulooza ku kintu ekitagatta. Omuntu yenna aba alina obuvunaanyizibwa ng'alina ekintu ekyokkola kiba kizibu nnyo okulooleza mu kintu ekitagatta ku bulamu bwe oba ekiwonoona. Naye omuntu atalina kyakkola abeera n'obudde bungi okulooza ku kintu ekitamugattako ekigenda omusuula mu ntata. Abaganda bakugambiranga nti ebbulwa bikolwa lwemalire muli bantu bakulu mutegeera naye nga kikuzzako kigamba mubuulire abaana bammwe omuzi bwavaawa. Bwe tugabiga bya protest vote tuba tuli mu nsonga za kukyusa ggwanga zigenda kuyamba mwenna, sinze si Kyagulanyi si Comrade omulala, ziyamba ffenna. Ebiga byenna akoogerera emyaka 6 tebiyamba nganze omuntu, biyamba naawe n'abaana bo. Oyinza okuba oli wa NRM, oli wa FDC, oli wa PPF, oli wa ADF. Ffenna tukimanyi nti obukulembeze kukulembera abantu nakubateerawo nkola nnungamu yakutambulizaako bulamu bwabwe nakumanya kye kigenda maaso mu ggwanga lyabwe. Nze gavumenti ne bweva nga Kyagulanyi president nja kuba nina okudda mu kyalo okutandika obulamu obulala nga nze. Soogera bino nti noonya mulimu gavumenti oba nina kyennoonya, no. Mbyogerera abantu enkumu n'enkumu tasobola kweyogerera. Abantu bangi bangoberera sibamanyi olw'ebigambo bye njogera. Abali emunaayira abali eka ne besimanyi kubanga bye njogera bye bandibadde baagala okwogera naye tebalina busobozi, balina n'akatengo. Era nga ne gavumenti bwegenda okyuka bagenda okugifunamu balala nnyo nga tebabadde teboogera, tebali active, bagenda ogifunamu. Nayagala okuddeka ng'oli mu diaspora maze emyaka 3 ng'oga nti politics ankwatako, gwagenda osooka ku nnyonyi ngalo buyisi nalooza genda girinnya nga nfundikira. Gw'obadde okimanyi nti buli avuma Kyagulanyi ayagala nnyo gavumenti eveeko n'okusinga gwe bw'ogyagala. Kinoonyerezeeko. Just okujja wali n'avuma oba n'avuma Nuupu agivuma kubanga atuluddewo okukola ekyo kyabadde asuubira ekigenda okubeerawo, ofunye ansa entuufu. Ofunye ansa entuufu bulijjo gye munoonya. Abavuma Kyagulanyi oba ali mu diaspora oba ali luddawa, ekimuvumya Kyagulanyi yayagala change n'okusinga Kyagulanyi kennyini, wabula tasobola kuparticipatinga naye kyayagala amuteeke ku pressure egguke yakole byayagala nga ye. Baagala nnyo okukyusa gavumenti n'okusinga faate. Ekyo mbadde temukimanyi. Mukitegedde kati olwala mukitegedde. Olunaku lw'enkya ngenda kuzomwezi 24 Lweza okuva Lweza kudda Nateete. Babaga ebigambo bimwetaaga okuwulira obitegere bulungi nnyo. So kati ndowooza mbasomesezza ekigambo ekyo mukitegedde. Abavuma Lumbuye, abavuma Kyagulanyi, abavuma enkyukakyuka be baagala change n'okusinga ffe. Ekituvumisa oba ekivumisa Kyagulanyi
nti bo kye baagala kyapeninge kiruddewo ne bwe kimala kituuka be basooka ku nnyonyi be basooka okugenda okubanja amataka gaabwe okubanja ensimbi zaabwe okubanja emizimbe byabwe n'okusabya formal government ffe basajja baffe nga tuli mu birala nnyo tukola birala nnyo ndowooza otegedde vidiyo ewedde mukama bankuumire